etabuuse ku kitebe kya National Unity Platform ng'ensonga yonna evudde ku bifaananyi ebya Eddie Mutwe ebya releasingiddwa olunaku olw'eggulo. However, waliwo ekirala ekyongerezeddwako nga kiraga nti eriiso baalikubye ne lijja n'omusaayi. Bobi Wine olunaku olwaleero yakedde kutegeeza bannayuganda nti ku ssaawa zinaagenda okuwera 8 ffenna tukuŋŋaanire awo ku National Unity Platform headquarters e Makerere Kavule mu bakiise batya yakiise all for Eddie Mutwe, all of us for Eddie Mutwe, something like that. Nga bagenda kwogera ku nsonga za Eddie Mutwe n'okuyimirira wamu ne Eddie Mutwe n'okubanja Eddie Mutwe. Zensonga ezibadde zigenda okwogerezebwako awo ku kitebe kya National Unity Platform awo olw'eggulo olunaku olwaleero tekisobodde kubeera nga kibeerawo olw'ensonga nanti munnange ne poliisi naye emufollowinga Bobi Wine naye wati bw'ateekayo positi nabo babeera bagifunyeeko so ate bo barespondingiddewo kubanga baagambye essaawa 8 yapositinze essaawa zabadde nga 3-4 n'agamba ku ssaawa 8 bw'abeera apositinze ku ssaawa 3 wakati we 3 ne 4 bo ku ssaawa 3:30 babadde batuuse dda abakuumaddembe awo ku kitebe kya National Unity Platform era we batyo ne basalako ekitebe kyonna so tewaliwo kigambo na kimu kye basobodde kubeera nga bakkiriza Bobi Wine kubeera ng'ayogera olw'ensonga bannabyakwerinda olwedde babadde basazeeko dda ekifo ekyo so nga bakyeyongera ddala okubeera nga babanja Eddie Mutwe ensonga zaabwe tezisobodde kubeera nga ziyitawo neera ngenda beera nkutuusaako updates endala nga buli kimu ekitambula naye kyonna okumanya embeera si nnungi sayidi awo. Nze mbadde mbasuubira kukeera mu maka ga General Muhoozi kubanja muntu wammwe kubanga yabakakasizza nti Eddie Mutwe ali mu basement amuyigiriza Lunyankole. Obudde bwe mumala kuno mu comment section ne ku internet okuwemula abantu. Nze mbadde nsuubira nti mwandisimbye ennyiriri ne mugenda ku ofiisi ze ne mubanja omuntu wammwe. Muli mu firi Eddie Mutwe bulijjo mweyita basirikale bafuutu soja mweyita bayeekera mwe maanyi ga abantu. Omuntu babalagiridde gyali ali mu maka ga General Muhoozi mu basement mbawero kesoni. Temumanyi General Muhoozi gy'abeera mbawero kesoni. Mutwale empale zammwe mukakase kye bayita General omutuufu. Bulijjo mweyita bajjeno muli bafuutu soja muli maanyi g'abantu. Omusajja yabagambye Eddie Mutwe amuyina mu basement mukyakola ki ku internet? Mukyakola ki ku internet? Nabagamba you're not fit for the struggle. Muli batiitiizi nnyo. Kyova olaba nti mulekerera abantu abatuufu ne mudda mu kulumba abantu abatabakwatako. Sindabaga siyinza kuwagira struggle ya kifere. Siyinza kuwagira struggle ya kwekubya bifaananyi. Omuntu n'abalaga n'obujulizi nti omuntu amuyina mu basement ne musigala nga mukyasitamye wammwe. Nga mukyasitamye wammwe. Kati agamanya g'ekyepaati kaagajjeno mugejjeeko. Amayinja ge mwafuna ag'ekifere ndi mweyita bafuutu soja mugajjeeko. Bwe mba temusobola kulumba muntu alina muntu wammwe ne mumujjako. Nga muli ku internet kuno muli mu kuwemula bantu. Mutegeere nti mwayingira struggle nga temunnatuuka oba ekituufu muyina kunoonya mirimu gya kukola. Ekibatawaanya bbulwa lya kukola mugende mukube bbulooka. Naye omuntu bw'aba asobola okuwamba omuntu wammwe n'abalagirira ne waali n'ababuulira ne waali n'akakasa nti yamulina ne musigala ku internet kuno nga muvuma bantu. Mutegeere nti mwayingira ekintu kye mutasobola muli biyenje. Wamma ayagala okugenda ebweru bampita General Kayanja mu kutwala abantu ebweru n'ekansa. Omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi jangu tukukoleko ewaffe oteekamu ssente zo nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga ba waiter na ba waitress salaleka mu kitundu mugenda kukola mu ggwanga lya Saudi Arabia bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Oluzungu oba omanyi batomanyi jangu tuyiye ogende ebweru weepakasize. Tunoonyeko ku noti 7 6 17 45 27 oba noti 7 4 noti 6 7 26 84 ogenda kuba onfuna butereevu. Bw'okuba gamba nti General Kayanja mu by'okutwala abantu ebweru nze obwajjeno bwange buli mu kutwala ku kyeyo okole. Waliwo wano abaafuna obwajjeno bw'ekyepaatiiko obwo obujjako Museveni nga tebasobola kusamba nsiko.